Olunaku lwegulo abavugira mu kibuga Kampala bakyalwasimula bugolo olw'akalipakano k'ebidduka akabaddewo. Kino kyaddiridde poliisi y'ebidduka okuggya abasajja bayo mu bifo ebitaala okwetegereza embeera bw'eyinza okuba singa batalulungamya byantambula. Kino KCCA ekivumiridde. Jaamu ffenna twamulabye era naffe tuyita mu Kampala jaamu twamulabye naye ate buli kitongole kirina omulimu gwakyo. Omuntu wava n'agamba nti yetagenda kukola ate ng'alina mandate. Of course tekiba kirungi. Entabwe yava ku bubaka akulira KCCA Jennifer Musi bw'ateeka ku mukutu gw'ogw'ottita ng'alumiriza poliisi y'ebidduka okuyingira omulimu gw'ebitaala. Naye twategeddeko nti ate waliwo abantu basirikale baggiddwako nga bagamba nti babagobye. Tewali muntu yenna gwe twagobye era position yaffe eryemu nti bwe tutadde ebitaala babireke nga bikola yadde nga tusuubira nti era poliisi erina okusigala ng'ekola omulimu gwayo. Wabula yayogerera poliisi y'ebidduka kyawuse bambulidde agamba nti ebitaala ebimu tebikola nga kyetagisa poliisi y'ebidduka okubeerawo okulungamya ebyentambula. Nga tumaze okukiraba nti ebitaala ebimu mu Kampala tebisobola kukola byokka nga abasirikale oba abatrafiki tebaliiwo kulaba nti no emmotoka bwe ziba nnyingi babi overrulinga. Olw'akalipagano akabaddewo olunaku lw'eggulo poliisi yawuliriza abasajja bayo okubaza ku nguudo. Twalyagadde ebitaala bino bikole ng'era n'abasirikale basigala bakola ogwabwe nti omuntu bw'ajja ne balaba nga aziimudde ebitaala ne balaba nga avugidde ku pavement wantalina kukolera n'ajja n'akola ensobi nabo basigale nga bakola ogwabwe naye ng'ate si kuyimiriza bitaala nti ekitaala kiba kiraze red gw'ate n'owanika engalo n'ogaa nti abantu bagende. Ekizibu ky'obulipagano bw'ebidduka mu Kampala kye kimu ku bizibu ekitongole ekiddukanya ekibuga ki KCCA kye bizze birwanagana nakyo naye nga tebakikyukamu. Tusobodde okugerako n'abagaba b'ebidduka ab'enjawulo ne batubuulira kiki ekisaanidde okukolebwa okusalira ekizibu kya jaamu mu Kampala magezi. Nze ngamba jaamu yandibadde mutono n'abasirikale ebiseera ebisinga bye batuleetera jaamu ne basiba emmotoka ne bataziri ate ng'ebitaala bitulagira kugenda ne tusanga embeera ng'etukalubiriza bwetu. Ekirina okukolebwa traffic erina okubeera ku kkubo goge mazima nga tewaliwo kwebuuza nti ate simanyi lw'ensonga traffic bw'etaba ku kkubo era tusanga embeera ng'eyo. Wetwogerera ng'enkulungo akateekebwako ebitaala ebipya ziri 12 ng'okusinziira ku KCCA enkulungo ndala 32 ze zigenda oteekebwako ebitaala bimu. Ivan Kimukigozi, NTV ku ssaawa emu.